Kawesa inake kubanga namugambye komando inake wateeka nagamba President Luswa nze bennawa ssente mbamanyi ngabwagamba mbamanyi kuba mu meeting twalimu bana tanyolo muntu twalimu bana nangamba Luswa luno lutalo lwa America na Iran kitwale nti nze mu America noonya mu Iran wetaga Ayatollah netaga Supreme Leader Ayatollah ne mugamba Ayatollah yani oyo nangamba ensajja mutegeera nengaluddewo ne mugamba taba wekitibwa Kyagulanyi nagamba oyo ye Ayatollah agamba Ayatollah ekya wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyuzaayoza nyina Alex Luswa Luwemba Muhammad agenda kubuuzaako tunatandika okwogera ebigambo Luswa buuza abantu abalabi baffe abalungi malamusizzaako yonna gye musinzira okubeera nti mugoberera abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe ate nammwe abafunye ebizibu eby'enjawulo oba oli awo tusaba Katonda abagumye ate era abasobozesa okubeera nti mutuuka ku buwanguzi. Ogamba otya mukulu MS? Ndi bulungi oli otya sebo? Ng'olaga nga atalina maanyi kiki? Kisiibo. Osiiba? Kisiibo n'oba tosiiba kikukakkanya. So wetuli olwaleero twogere ebigambo. Njala tutandike ne eddoboozi ya Komanda Kaweesa. Omulire ayogeza maanyi Engineer Stephen Kaweesa omumanyi bulungi Luswa? Engineer Stephen Kaweesa mumanyi era mukwano gwange nnyo tuludde mu byobufuzi nga tuli naye mumanyi sigamba bugambi nti mwogerako bwogezi naye wabula mumanyi Engineer Stephen Kaweesa yekokola NUP babinnyo bamwavuwazza nti agenda okwanika NUP buli mwagitegeere eddoboozi wa Stephen Kaweesa ekisooka eddoboozi ndiwulidde singa nze mbadde nzijja wano nenjogera nga bannayuganda tebawulidde kuva mu ye bandigane nti Luwemba okwongera oli biased ku bakulembeze baffe toyagaliza kibiina oli bwoti ne bwoti oli munnanfuusi oli wangu bandiyogedde ebigambo bingi n'ekirungi nnyo nti Saim gundi Stephen Kaweesa engineer abyekoze eki abyeyogeredde omuzungu agamba from the author's mouth nishagade bivudde muki bivudde mu kamwake nga ye kukola abo jukira bino ebigambo byonna ebiriwo twabyogerako era abantu bangi nnyo baavaayo ne boogera ku kintu kyekimu Kaweesa kyakola ki kyayogeddeko wafuna mwannyinaze 5 ekigede n'akikola ki n'akyogera n'ofuna kubala nabo ne bakola ki ne bakyogera ensonga ya Kaweesa namukubidde ku ssimu Kaweesa ng'ofunye bufunyi kiripu ng'ayogera naye nze nakoze eki wamukubidde ne mwogera ekisookera ddala nga pulezidenti we owaba independence mu ggwanga Uganda ekibiina ekikola ki ekigata abesimbawo bokka before nga sinagenda mu NPP nze pulezidenti waki era nkyali pulezidenti office nze nkyagirimu era office zaffe ozimanyi ozikola ki nayita Kaweesa oyo Kaweesa nannyonnyola ebizibu bye byonna ne mugamba Kaweesa what is the way forward yes n'abinnyonnyola byonna ne mugamba Kaweesa ozzaako ki nga komanda Kaweesa ali ku shuwa ki era enjogera gye yayogeranga ng'alaga ali ku ki agirina ne mugamba Kaweesa lwaki tozze n'otwegattako ne weoteetaba mu prosi nagamba muganda wange shuwa deal
kati bwe nalabye ka video ako nakalabye ku TikTok ekiro ne mukubira ne mugamba komanda gy'oli bulungi video eno gye ndabye gwe wagyogedde wasazeemu n'ogenda mu NRM nagamba komanda komanda ekisooka oli otya pulezidenti waffe tindi bulungi sebo pulezidenti byolabye bwebiri embeera si nnungi bammanerenda bannoonya bammanja akawumbi kamu mu miliyoni 1.1 biliyoni ne bw'obadde onkubira luli emabegako wali nga sikwata mbadde mu dduka kubanga neebuzanga essimu ya Kaweesi lwaki sometimes erimu akanyonyi ka flight mode ate nga teyakola ki erimu bikoodi kati bw'okuba ye wanaafuna message nti obadde okola ki nti obadde omukubira ne mubuuza lwaki wabireka nagamba bizibu amabanja gandi mu bulago ne mugamba komanda osobola okumpa ku nsaasaanya eyo nangamba komanda ekipande tewakiraba kyenakuba gwe kennyini wasooka n'ombuuza nongamba sente ozigyeewa ezikubye ekipande kubanga mu bagundi bano bonna mubeesimbyewo ng'ogyeko abali mu gavumenti munda komanda Kaweesi akwata first 5 abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakuba ebipande ebingi boyinza okumenya Kaweesi tomubuusa maaso mwali mu bataano kuba ekipande kya komanda Kaweesi kiri wakati wa miliyoni 3 n'ebina kuba bannabyabufuzi abamanyi ebipande n'abakolera ku nnasi ekyo musobola okukola ki kinene kizibu ate mu kutimba kwakyo tatimba nti omuti guno alekewo space agende kumu ate side ne side yes. Ekikyene kya president side naki bw'ova ku muti guno nodda wali bw'ova ku muti guno nodda kuli ne side eri bw'ova ku muti guno nokola ki Nansana municipality mumanyi obunene bwayo tewali waatagituka mu nsonda yaayo nina gonna wuli nagamba yazisaasaanya atya waliwo n'ow'ettaka atalina matu yagambye ng'ozisaasaanya otya gu sente wazijjawa oyo otegedde tamanyi sente mmeka ze bateeka mu ki nze nagamba amabanja gennina nakati nkyakola ki agamu gakyannemeredde kati ekya Kaweesi Spark otegedde bannabyafuzi bangi nnyo bali mu ki bali mu mabanja balinga Kaweesi otegedde so kati Kaweesi nangamba muganda wange ezo konna zinateeka mu bipande tobaze drive tobaze na zino zinateeka mu process ey'okubanga bagimpa kubanga namugambye komanda olinake wateeka nagamba President Luswa nze benawa sente mbamanyi mbamanyi kuba mu meeting twalimu bana twalimu bana nangamba Luswa luno lutalo lwa America na Iran kitwale nti nze mu America noonya mu Iran netaga Supreme Leader Ayatollah ne mugamba Ayatollah yani oyo nangamba ensejja mutegeera ne mugamba taba wekitibwa Kyagulanyi nagamba oyo ye Ayatollah agamba Ayatollah ne mugamba okakasa gwe wawira ddala sente bo nangamba yansaba bupya ne mugamba tokonjera nange ndabanga kuba propaganda ne mugamba Kaweesa tokonjera nange ndabanga kuba propaganda oyina obukakafu ndi wasasula akasente nangamba muganda wange buli kimu kiyina ngenda kutulika n'omusajja oyo ne mugamba ogenda mujja wanga ensi n'ensi emunoonya temulaba gw'onoomujjawa nangamba America kye yakozesezza okuba mu Iran ye tekinologi ne mugamba wagimugyeko DNA nagamba nayise mu chairman Nyanzi
yoba yafunye DNA ya chairman Nyanzi ndowooza emakinga nagamba nja kumufuna nemugamba kakati okunoonya oli lwaki tosooka bano abana abali mu meeting abasatu ne basindika n'osooka ofuna onoomu abaalimu n'akozesa ng'egundi n'asindika sigino n'agamba omusajja akola ki kuba kakati ono kyalimu olwaleero agamba ne bwalaba bulabi musajja ng'ali ku lyato agamba ezo ssente kuliko ezange nze ssente ezange olina okuzizza inginiya bwagamba ne lwakyaluddewo kati abyogera ssaawa zino yali byogera abadde abanja naye nga si gundi si mu lwatu ingamba ono gamba nti gundi wali mu bana abaaliyo mu meeting mukanzirize akasante ka temwasobola kukituukiriza estimate ziri like how much yateekayo anti ye estimate kuba yamanyidde bajeti ye y'ebipande n'atematema gundi kakati wano yagamba eri kye yateekayo eri mbuziringa wano mbuziringa wano kisoboka ekyo mbuziringa wano ze yanyigayo eri ze yanyigayo ate n'agamba yatwala bupya nga busala nga matofaali mukulu yamugamba toleeta obutako toleeta enkadde balina embala gye bazibalamu bati toleeta enkadde leeta ki mpya leeta mpya era ze mbw agenda otuuka wali nga waliwo kaminzaani bazipima bupimi mu kiro tebalina budde bamanya nti kiro 5 kibayama kubanga bw'oleeta ssente enkadde nga zisibyeko birabbabani zeeyongeramu naye buno obupya bwe baggira nagamba kiro mmeka zino kati eno afu biliyoni nga bagamba tutawaana kubala kuba agamba nti bo mu kuzibaleetera wano baasikayo kamu ne bawunyako bati ssente empyo owunyako n'omanya nti kati zino oli gino bazaayo babanga bana abaguzi ba kasooli ne kase n'alaba n'agamba mumbeera bwetyo kuba namugambye lwaki togenda n'owaba omusango ogwo wa IGG oba n'ogenda ku CID ne batukola okunoonyereza n'agamba gundi ofiisi zonna ziri aweya naye ofiisi zino ziyinza okuba compromised nagamba njagala kutulika na muntu nzina ku mukutu gwe nabadde ku Luswa live 256 ne Khalid ne mbagamba bannange omusajja ono tuleme kutwala statement zino for granted nenkuwula gavumenti eyingire mu nsonga omuntu akuba omuntu muganda wange nemulabanga asaaga okitegedde kubanga buli kya bulijjo awali omukka tewabula ki muliro tewabula muliro ndi mu kwagala kukola nteekateeka MS ne Luswa live omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 Salamu alaikum. Najati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa.
abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno tugendeyo tumusange wonna waali atubuulire what exactly kubanga bino bye tunyumya olwaleero abantu bayinza kubiyita propaganda naye kyamukisa mulungi nti yahintinze yakasuseeyo ki abantu ne bamanya okitegedde so embeera bwetyo bwekola ki sinedda sikwonoona muganda wange sikwonoona ebyobufuzi calling passion omuntu wa bulijjo nga bwakwata ssente n'agiteeka ku Man City nga manyi Man City egutegula bwekiba ate bangi nnyo nagamba wano bangi nnyo bannabyabufuzi basirise munnabyabufuzi waliwo bannabyabufuzi abayingidde paalamenti naye nga ddala mazima omusaala gwo gwa paalamenti emiliyoni emmeka ajja kufisangako miliyoni mmeka endala zigenze kati osuubirayo muganda wange Magolo okugyayo ssente ezo Magolo okufuna ku musaala gwo gwa paalamenti emyaka ena ekisanja kyonna ajja kuba afuna bufunyiza amafuta kimu kubanga waliwo oli yankubidde simu nangamba omwaka gwe twalonda nga takwata nga takwata nemugamba mubaka bannaye mulyoka akakkane kubanga ekisooka naye yali mukamyufu mutegedde oyo naye bakola olutalo lw'Amagoola kyakola ki kale ne wano okugira mugundi okumwegattako era eyo nayo yali ndagaano kubanga nze nali njogera ne Walukaga nga njagala muteekerateekera Kivulu nga nkubidde Abitex nkubidde Babajjo nkubidde ne Balamu tumuteekereteekere ki nga mwoyo gwa ggwanga yeyubule mu mabanja okyawulirayo anoonya Walukaga mu mabanja kati osuubire Magolo okweyubula mu kisanja kino Magolo okweyubula obulungi yeetaaga ebisanja bimeka bisatu ate nga kukiriwo olwaleero ekijja wali tebajja muddiza kaadi ng'ate n'endorsement eno era nayo yali lutalo yali lutalo omanyiza nabagamba bano bonna mikwano gyange njogera nabo bwe tulaba oli okugamba nti gundi gwebyo byammwe olutalo bino byammwe mwaba olutalo lubawagizi mwiba n'entalo zammwe naye ffe abasambi tujja ku mmeeza nonteerako olutabaalo nonyumiza olutabaalo kati gw'omanye ekyabadde mu gundi omanye ekyabadde mu boardroom ya NUP olukiiko olukulu olusalawo gw'omanyi basinzidde ku kyokugamba nti bannaye n'ebifo ebyo bakisentebe b'ebyalo nabwe mwesimbewo wabaddewo okusangana ebitojo Oweekitiibwa Kyagulanyi yawanise tagenda koma okuba president kigambibwa mbu yawanise ye yakitadde tegannajja buzimu nkuubo naye paakya y'Oweekitiibwa Kyagulanyi naye ye yakitadde kati akirekedde ani awe wali obuzibu tebannalangirira kati buli omu akyegwanyisa naye nga yakikoze eki yakitadde yakitadde nagamba wano Oweekitiibwa Kyagulanyi kiri ekisanja ne kino okusinziira ku nswera zange kubanga twaliyo nga tuwogerezeganya nagamba nti yakoze eki kati exit ye mbadde tusinakitegeera nti exit route plan ye ebadde wano after elections ayitemu ajja kusigalawo nga Eroda yebuuzibwa ajja kusigalawo nga Eroda era mu bugundi bwaya ajja kugira bajja kutuuza delegates conference etuule bagambe nti party president yono muki omutuufu bwe tutadde waha era yakolebwa ati
bannayuganda mwebale kyemungezesezzaako kikola ki kimala kati awo bakikwase Lubongo yasemanyika oba ina anakikwata okagga naye agala osiibula wano nga waliwo kakoota ke bajjeeyo okwo era asigala ssente azifuga anti naye ayagala kugira wano kakoota ke basooka okujjayo kano kakoota ayagala kulangirira wano nga waliwo kakoota ke basoose okujjayo mu iPod naye ng'ate awo era waliwo olutalo mu opposition awo bagamba omusajja ageza n'agenda mu iPod ng'abaani ababyogera anti bana Bugundi PFF ye yazizize erinayo ababaka babiri era efuna miliyoni bimeka 2 yagambye ffe ebya iPod nedda naye bano PFF yo yazize buli omu abanagenda mu iPod yabizize PFF ye Kano Kiza Besigye omuyito w'omuzannyi yasinzidde mu komera n'agamba temugeza nemulinnyayo kati ate NUP yegenda kubeera yegamba nti ekola ki kakati ate bano bagamba nti ku mulundi guno wa Museveni tumuzirire nga naye bwe yakola tumuzirire ebifo bino tolonda leader of opposition tomwapointinga bwe lutalo lukyaliwo kyoga abasobola n'okugaana okulayira kuba ye Mwai Museveni anti kakati meeting ezituula ku ludda oluvuganya zituula kiro nze nagamba nti tulinga bayimbi bannabyafuzi meeting zaffe zituula kiro omuyimbi wabeerera ku stage nga agenze ekyankwanza ayimbye ayimbye ekiro naffe tuba mu meeting ffe bannabyabufuzi obudde obuba n'abakyala baffe ne tuzzaako abaana tubufuna misana ate tufuna eddakiika ngaaga so kati meeting z'ekiro zigamba tebalonda ki ngezo zawa za PFF zonna joyinti era mwalimu ne meeting emu mwe baatuula kate ekikonde kinyooke bo bagamba bano ab'esayidi endala abatali bamunda bagamba nedda ku mulundi guno bannaye engeri gye kiri nti mmwe mwasikowanize ne mufuna ababaka abameka 48 mutukulemberemu obutakola ki kuba kati eno strategy y'okukalonda kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje yo yakoze eki kati ne baleeta strategy endala nga bagamba tetulonda leader waki opposition tubimuzirire tulage abazungu eri nti eki omusajja nakyemali ng'abasajja beekuba okimanyi waliwo technical kati ayatola supreme leader w'abano nga ye agamba nedda mwana nja kumulonda baveeko bano bo bagamba nedda era ye point of departure ey'abano point of departure yaki baliwa ababyogera mu opposition balonde are they elected leaders no kakati elected leaders tebali mu kukina ekintu otegedde luno lutalo lubamu ba supreme leader ab'ebikonga ebyenjawulo okuva mu PFF FDC yes otegedde kakati kitegeeza nti tugenda kulaba ebigambo ebyawukana nga bano bamaze londa leader opposition awaliwo olutalo lw'amaanyi awaliwo olutalo lw'amaanyi ate fight yatandise beekuba bongabo nkugambye ekikonde kyanyooka ekiro era waliwo omukulu w'omu gojja olaba n'ekiguziro wano yamuteekako ekiguziro naye byo tebifuluma naye nze mbitegeera ninayo naye nze nkola ki mbitegeera waliwo era n'omu bamukubye n'afuna ekiziiro wano n'erinnyo ne lyekaaka era waliwo omusawo w'amannyo omu gwe yagenze Dr. Dentist amutereeza erinnyo naye nga kyabadde kikonde mu eyo meeting kitegeeza ebikonde binyookera ddala muganda wange kati gwe olwo olutalo terutandise kati olutalo wakati w'oba oludda oluvuganya bye tulwana bive mu opposition twegatte kati waliwo olutalo wakati awo mu kusabira Dr. Kiza Besigye omanye yabirinnyamu eggere President Museveni bagamba president yakubira Kibisop n'amugamba kusinzira ku intere eriwo omusoke mwongezeyo okusaba kakati olwo lutalo nange ate lwali lukoze eki nange nali sinnalwanalayizinga
Byokusabira doctor. Olutalo luno lw'okusabira dokita lulimu aba opposition bano. Nga balemesa. Katulunga terwa kiba. Njaddu kunyumiza. Olutalo lwali awo ku kati nvaayo eno ngenda ne muganda wange Bagonza tugende tusabe. Kubanga buli kimu nga nkyota buliro. Ne tugenda ne tugamba tulina okubaawo kubanga dokita menta. Menta wabuli. Tegedi atukutteko nnyo mu struggle lwaki tumwerabira tugende tukole ki? Tumusabire. Tutuukawo nga tuba tulaga nti mass postponed. Tugamba kivudde kuki? Tunoonyeza mu nkambi, tubeera mu nkambi eno ne tubeera mu eno, tubeera mu nkambi mweno tubeera mu nkambi wa. Otegedde? Nga boogera ebisongovu. Nigamba abasajja abo. Bazze tuteeseteese gundi yaffe beegira baagala okulaga mu kamera nti be bateesiteesi kamera bazibeeramu wano na wali. Bwe mbeera nga nze muteesiteesi omukulu ffe bateesiteesi abakulu mugoberere ebiragiro byaffe. Bwe tuba nga tukuwadde akatebe akookusatu lwaki olwanira akasooka? Akasooka waliwo abatuulawo abakulu. Katugo bw'obeera nga tukuwadde nga kaadi eraga katebe kakubiri tolwanira akasooka kamera ejja kukulaba era ekukwate. Batuuka ku ekereziya ne beefuula abateesiteesi. No, you like a propaganda now. Nze nali nguleeteddeko propaganda wano. Nze nkugambye olutalo we luli with time ojja kuzza VDN. Mbadde sikimanyi. Olutalo olumanyi. Mbadde sikimanyi. Kati nagamba wano nti listi ya gundi yafulumye. Listi ya bali mu kuteekateeka listi. Bali bagamba temujja kulonda, temulonda leader of opposition, bano bo bamaze dda kabineti yabo banaakola. Kati bani abagamba? Baliwa. Bali abagamba? Tebasobola kusalirawo kibiina kyabya. Nandi kakati bono bo baleesa idea. Bagamba banne tuli ku tumutwala tutebomba nga mufunye omukusane ku mulundi guno kulaba nti mwe muina numbers. Tukozese zino numbers olwaleero ze tukoze eki. BMP baleme kulayira ne gundi bwe wabo bali gazetted. Tebakola ki? Bano nga baga bano nga bagamba ki? No abana ekikuntu ekyo eky'obutalayira tekisobola kola ki? Nange ku view yange tekisobola kola ki? Banga basajja bali mu mabaani. Oyagala abasajja baawukane n'asibu. Etegedde. So kati awo olutalo lukola ki? We luli. PFF n'abalala okujja kugabagala mpalana na bano. Abasajja batadde mu ssente zaabwe mu byobufuzi obagamba mbu tolayira gwe olaba ekyo kisobola. Ate nga goyogera birala. Bagenda kulayira. Era leader opposition bagenda mulonda, bagenda mulonda obukiiko, bagenda kulonda buli kimu kyo ekyetaagisa. Bakole gavumenti eggumire, gavumenti etambule. So awe tuli muganda wange. Obanga PFF eyogere. Anyway, PFF kyonga ekibiina ky'ebyobufuzi siyakyo. So awe tuli. Bwe lutalo era ffe tuli mu kulwana. Kyobola nti chane yange tuli mu kulwana okulaba nti obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi tubumalawo tutya kuludda oluwabula gavumenti. Nekati n'abali enguzi bennyini alya n'ekirala fenga aba opposition tuzze tutya ku ntikko tumalawo bino byonna era twegasse tutya. Kubanga yono olwaleero akugamba nti bw'otaba Nambulero oba okolera Museveni. Bwekibeera. Okitegedde? Kati bano abalala aba bakoze eki? Aba abejjeeko. Mbu opposition omutuufu olina kuba naki? Nambulera. Ekitali ki? Era Magolo kati yakolera Museveni kwata Nambulera. Ekitegedde ekitali kituufu. Era Magolo tomatikala abakolera muzeeyi. Abakolera jjajja. Ekyokulya enguzi kati ng'ekyabakaweesa abo. Olaba byetaaga kukwata. Era Kaweesa nange namutadde mu gundi. Kubanga namuteze akayigijji. N'atamanya nti naye bw'agenda bw'ati. Otegedde bamuyolera. Era ne bali nabo ko beesigamye. Nti bw'oba wakutulika naffe tujja tulika ffenna. Yaŋŋamba luuswa. Nze nali wali njogeza maanyi ng'empesa nali nyiga. Niyo manyi tino bamala okugaba kaadi.
ne mubuuza kadi lwaki namugamba lwaki ensonga era nakimugambye namugamba naye lwaki ensonga zino why now oli ayinza okwebuuza why now lwaki tewazoogera luli nagamba luuswa bw'oba otwalaganya omuntu omulimba oba omufere omugoba paka kuki nemugamba naye obudde buba buyise omuntu yakulabe nga kazanyinkirizi nagamba luuswa bwembeera nga kyenjogera kale abantu bantwale nga kazanyinkirizi naye nze ne Katonda wange nja kutulika n'omuntu kati estatement eyo gye yakoze neŋŋamba nga nze omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu kankowole Uganda Police nkowole ebitongole ebikuuma ddembe woofiisi ya igigi bayingire muki omuntu asobola okufumita omuntu gundi nemulaba ku mutima nga guvuddeyo omutima ng'agulinda bw'ati mu ngalo n'agamba yoono naye nze ne kakati kyabuusabuusa kuba kakati kisaako nga muno wewaayo ssente okugyako ebipande beera lwaki kugamba nti obuusabuusa abantu mu nsi buno abasinze okuba abafere be bayina essente kuba omufere aba na byonna aba ne babbawunsa aba n'obugombe aba n'emyuni aba n'immunity otegedde tobalina bwokola ki otegedde omufere ffe baluswa tetuli bafere batuufu kubanga saawa yonna bansalako nfuna naye omufere amalayo aba na byonna otegedde ku geeti ye kwosanga embwezi tulina womutuukako oluba okuva mu pulesi bwati ng'ayingira ofiisi ye ne babbawunsa nga bamugoberera otegedde mukudde ewaka nga bamugoberera otegedde mukutuuka ewaka geeti eba ya remote n'ogiyingira kati aba ayingira ati n'atembwa onoomutuukako otya okubanga bw'ogamba nti obuuka ekikomero ogenda omubanja ezijja kukuluma naye nze ng'omuntu inyini oyo ebipande bye yabikuba ekisola kigaana kati lindako kati bw'aba asobodde okukuba ekipande kya miliyoni 4 gw'ogamba otya nti miliyoni 5 tasobola ziraizinga n'ebipande tebiweza miliyoni 4 bitya ebisola banga biweza miliyoni waliwo esimbyewooko sesimbangawoko naye ebipande ebyo nze nabiraba nagendayo ne webalinga babigattira naye miliyoni 4 luswa ozikubamu obukubi ebipande kati gwokimanyi nti ng'omuntu ng'ayina essente asobola okukozesa emiliyoni nga 6 kawumbi mu kampeyini yonna atya emmotoka y'ebizindaalo yokka n'abaana abagitambulirako gibalire kakadde buli lunaku eyeetooloola constituency yonna nga buli lunaku otegedde kwekuli kakadde kwekuli ebisente z'emmotoka kwekuli ez'amafuta kwekuli ez'ebyuma kwekuli n'abaana bano abatambulirako bemusi n'okulya yes kati bala akakadde buli lunaku ennaku 3 omwezi ogwo size miliyoni 3 miliyoni 3 bala piriyodi y'akalulu myezi 3 mukanonyeza myezi 3 myezi 3 miliyoni 9 saundi otegedde kaza balafule miliyoni 10 saundi mobilizing saundi agenda okola kuki ku mobilization onfunye kati tobaze t-shirt na reflector okitegedde gwe tobikola ki tobibala kati bala t-shirt ekitono nnyo quality ennungi kati ngene iyo wagifunye ku sendemeka okitegedde quality ennungi kitegedde ng'eriko n'ekifaananyi ekirungi yagumumeka nene danze chenjagala wuliriza nkunyumiza expense ya gubo ogamba nti yaziteekamu nze ku lwange sivaayo confirming nti yaziteekamu naye nkugamba nti ye nga ye bwe njogera gy'ayogera tomuwakanya kati ayagala kati kiki ayagala NPM dize sente z'ebipande bye yakuba anandi ye ayagala nkalu ze yateekayo tayagala za bipande ne baba baziwanze sebo tayagala za anti kakati ne bwaba yazirya dda kuba ye kyayagala bwaba tebasobodde muwa nkalu bamutemereko ku mataka gaabwe ge baagula kuba mu kwogerako yagambye bantemere ku mataka bamanirenda bamutwala kubanga namugambye wayi oli kushuwa ddala mpa obukaki bino byenjogera si bye byenkomeredde oli yabyeyikoze eki
n'agamba ebisingawo ajja bikola ki n'agamba nti ayatola etegedde bw'abanga bakagabanagabana buli omu ambuulire kuba baali bana buli omu ambuulire ku muki ku muwendo gwe yatwala banzirizeeko oli bw'aba neyiikaze ez'ettaka 9 ampeeyo ne bwebeemu noli ampeeyo nzize sente zange etegedde abantu tuyita mu bizibu natunulidde embeera muganda Kaweesa mwayitamu muganda tuyita mu bizibu tuli mu mabanja nze nkubuulira tuli mu mabanja tutambulira ku dduka mbeera ningiza nali nkola ne kwezi nga ndi nti magamba nti sibanga babbeiriifu bantuuseeko tutambulira mu mabanja naye lwokuba nti tetwagala kujja muki mu public nga baki fe byaffe ebyabakaweesa ate si byebimu n'ebyaki buli omu aba ne story eyiye naye Kaweesa sege ebyobufuzi kakasa tebisukka wano byo byakomye nedda ebyobufuzi bye bikyagenda mu maaso ate bikomye bitya ate ekitundu kyali mu opposition ate kati yayingidde NRM awo nedda ebyobufuzi okuyingira NRM era ajja kusigala mu byo yakoze decision ye ng'omuntu yagamba yasinkana jeno nsaabi munyonyoddemu nnyo kubanga yagambye tujja funa obudde tubyogereko komanda n'ekyo oba omumanyi abasajja abo babi namubuuza nga sente zikubipanda ozijja wakweye nze bantu be bampa sente nze ndi kyamani w'ekyalo obaolyawo oli nakuleetera 5 oli nakuwa 2 genda okuwa ebipande anti kakati wuliriza anti kati wali wamugirako gundi eyo nga tasobola kulaga abantu bano soosi ye okitegedde n'omulonzi aba tayagala biwulira ye omulonzi kyayagala okutegeera ye kashi kwata munsawo ye tayagala kubimanya ozijjeewa si kikulu omulonzi ne bwogera ku makya ng'obbye ente y'omusajja n'ogitunda bagikuwa miliyoni meka ye kyayagala okumanya ye contribution yo ku mukolo gwe ne bw'oba wakazimu wakati wano mu meeting wano ne bakwatira wali ng'ofuluma tayagala bitegeera era kuba bakoze contribution ku mukolo bakubira ne kuki naye ng'ogwe mida kati yoyo omulonzi kuba olwaleero bw'osoma comments abantu bagamba omusajja bamuwa akake bamukwatibwa ekisa bamuwa akake kubanga namugambye lwaki tokubira ku chairman Nyanzi n'omunyonyola ensonga ezo ye nga ye yali mu mobilization tazimanyiiko n'agamba Nyanzi yatendeka embwa ayina embwa ewuwe ate omukubira esimu kitegeeza takwata nemugamba Nyanzi ensonga ezo azimanyiiko yagambye agenda kuwandika NUP buli omu amanyi obuzinda buli munda mu NUP nyenze mbakuba Kaweesa mbadde nsirika andi omuntu kakati kiba kirungi nnyo nenzija wano ne guluneedi nenzija wano nga nkutte bbomu bwenti nenkugamba emwesi ngenda kujjako pini mpaki pasende zange kubanga ngenda ogijjako bwenti pini ng'otegedde ne tutulika ng'okoze eki abantu ne balonda bufiifiifi kati kyekiri Kaweesa lwaki ajjako pini ne yeetulisa yekka mu njuye nga banno naye babagamba nti gwe basaba ssente yenna vaayo oyogere Kaweesa yagano mu budde bwandi timing ye anti kakati bano bagamba nti bano bwe bamala okuvayo ne statement eyo ne bamukubira ku WhatsApp bona mugamba lwaki tebakozesa nomokolo ku balikodinga nagamba bakozesa WhatsApp nagamba songa eyo tugiriko gweyo tejja kujja public tuli mu gisoti nga tujja kusasula soon waliwo eyabiyingiddemu nonzijjako sente nawe nibakujjako sente anti oba tolina bujulizi kubanga namugamba waweera sente ezo nababuuza wabeera senga ogamba nti wabawa sente wabaweera sente ezo waliwo ka kamera nangamba luswa siri musiru nange nabatega akaki
siri mulalu yensonga lwaki yayogedde agenda kukola ki ati akalina alabika kyova olaba era kati mbw amasimu ge okuva we yasaze nagamba nti agenda kigira buli lunaku afuna amasimu agataka wansi wa 5 nga bagavaawo gava mu bakulu bamugamba bamuwe sente ze anti kakati mu kunoonya sente zino bakyazinoonya bakyazinoonya kubanga kati gazeti za kafuluma bempi bakaba gazetinga kadajjukira gazeti za kafuluma bano nabo baba bakuŋŋaanyayo ku buki banka zizigira naye so Kaweesa yandikolera eggwanga yandikolera eggwanga n'alirizinga akatambi nga abaki nga bwe yabwogedde nti bupya kuba ne mu vidiyo boolaga nti sente ki sente empya naye otherwise Kaweesa bw'oba tolina bujulizi wandibadde osirika wandibadde okola ki osirika omanya nti abasajja bantegula kyaggwa n'okola ki n'osirika naye mu njogera yagamba mugumu ne mugamba akakafaako maneja waayo kyogamba balalu basobola okujulisivinga sente nga basobola sente ekuziba abo bafunye ku sente ndakwandirirako sente eziba omuntu kati wali owuliddeko sitole y'omuntu omu omukulu omu mu paalamenti awo eyatumanga dereva we sente n'amutuma naye ng'omwana aliyala tetamusasula na bulungi otegedde kati ekyavaamu omwana yamutuma sente n'atoolako eno n'atuusa ntono n'amugamba owaayi nga zikoze eki awo yali point of departure teyagenda na ku poliisi kola ki waaba eyo mbozi oyo naye waali tayagala sasula dereva naye wano yefuula omuki yefuula omulungi bwagira neyecyangaati nenga yes kati teweebuuzangako emmotoka yo lwaki etambulira mu firimbi kubanga akimanyi emize gye saa yonna bamuleka mu bitaala kati kyakola yeefuula nga ekoze tubamanyi nga dereva waali muli okumujja mu constituency ye n'aleeta nga ne dereva amanyi n'ebyama biyitirivu n'abasajja bemwegaddanga nabo mu mmotoka ng'abamanyi naye omwana oyo nkyamutidde paka nakati alina n'obutambi omwana oyo muzira mwana gwe Katonda akuwa ekyasinga okwagala mu gundi mu kiseera kino yasirika naye nga nange kennyini akatambi nakalabako omwana oyo yasirika naye abaana abo ke banaata ebyama namugambye mu nsobi zonna z'oba otakola ziri ezi tofuna malala sente tokulembezanga sente ate beera down to earth ekirala tokola obwenzi teweepiikizanga mu bifo public places bw'aba oli akwagadde nga kwakuganza kutwala ewuwe totwala ojja kukulimizibwa omunudduzi za bwereere kutegedde bw'oba olaba nga tigundi temala bulungi nnyo mukimalire mu mmotoka efune weepaakinga mufune asikaali awo mumuweze mumuwa bwe bakola naye nkubuulire olwakaba paalamenti bano tosaagana kusasula ng'omanyi amaziga agali awo era nganze ng'omuntu ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu njagala kuwandiika bbaluwa nga njiwandiikira sipiika wa paalamenti nk'opinkireko kiraka tu paalamenti ng'opingireko ani awo omulala ow'abakozi minisita w'abakozi ng'opingireko pulezidenti w'eggwanga nti abaana bano
abaana bano badereva abayambi baberenga bali catered by the house. Gubere ndio omusala gw'omubaka wa parliament babanga afuna milioni ameka buli mwezi atisi adde ku milioni ya 4 mu meka 4 mu meka mu 5 zine 5 biri kitundu omuyambi biri kitundu dereva. No omuyambi taba ku payroll ya government. Abananti mulimu abayambi babera ku payroll ya government okugeza ward of opposition. Oyali kuki? Nene bana abalala babaka nga mubapangisiza office ne zisigala nga nkalu nga tebazituulamu nga n'abaana oluusi abatuulamu tebabakola ki? Tebabawa. Babeere catered for by ki? By parliament. Nga bwe mufaayo ennyo ku mafuta g'ababaka ne wardrobe z'ababaka ne mumagulira amasuuti ne bano nabo baana. Nyate munnaye. Ekigedde ne bano nabo bakozi baana. N'osanga omukozi w'omubaka wa parliament PA nga tegudde olubega ajambalidde emyaka 7. PA. Akanya kuba. Nze nebaza muganda ngo omugenzi Segirinya. Mukama Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe. Mu kiseera nga kino. Ekigedde kitulimu eky'ekisiibo. Ekigedde. Ebyo teyabiganyanga. Ye yakuwanga. Teyampanga. Era twatuukanga ku gundi nga tezigira. Ekigedde. Ekigedde. Naye omwana n'ayambala egundi n'ayambala essuuti kino ekitogi kyonna kyonna ne kiyubuka. Naawe n'obeera ne bakyusa ekitogi ky'essaati ne bakyusa ne bateekako ekirala. Naawe n'obeera proud. Kale dugonako maano. Ekigedde. Tetusobola naawe gira at least mpayo eddakiika endala emu. Zino nsonga nkulu. Zino nsonga nkulu. Abantu abali mu kategole eyo bambi tubeegayiridde with all due respect sibavodde. Naye omuntu ono mutwale nga wa Luganda. Bw'oyagala bakuyiseemu ne weeyisiza omusaala omulungi naye muyisize ku musaala guki? Otegedde omulungi. Wonna abantu osinzira okubeera ng'otulaba oluusi tugendako mawano. Tujja kutandikira awo nako olala akuume.